Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kayihura atongozezza enkola ey'okuwa obujjanjabi aba poliisi n'abantu ba bulijjo eya Poliisi Medical Camp era nga basoose okukomba okwetooloola ekibuga ng'emikolo emikulu gibadde mu nkambi y'ensambya era nga Kayihura agambye kino kigenda kubeerangawo buli Lwakutaano okuyonja enkambi za poliisi n'ebitundu ebyetooloddewo ng'enkola eno etuumiddwa Busafi Day. Tusazeewo nga poliisi buli Lwakutaano ojja kubeera olunaku lw'obuyonjo kuviira ddala ku muntu no ku barracks wasula wakolera tubeere n'obuyonjo. So every Friday will be a day for Busafi. Omukolo guno guteekeddwa ebitongole ebyenjawulo okuli ekya Poliisi, IHK, National Water, Uganda Bat n'ebirala bingi era nga bano basoose na kulongoosa nkambi ya poliisi ey'ensambya wamu n'okugabira abantu ba bulijjo ssaako n'abasirikale obujjanjabi obubwereere. So I would like to welcome you all. Obujjanjabi bawadde abantu mubaddemu okubakebera akawuka akaleeta mukenenya, okubajjanjaba amaaso, amannyo, kansa, omusujja gw'ensiri nga bagabye n'omusaayi ssaako okutayirira abasajja. This camp is mainly targeting the non-communicable diseases like diabetes, hypertension, cancer, stroke, and so many others. However, we've decided to bring other services on board. Akulira ebyobulamu Poliisi Moses Byaruhanga annyonnyodde obujjanjabi bawadde abantu era n'omutindo gwe batuuseeko bw'okyanga General Kayihura ayingira kitongole kya poliisi bwe bati ne bamwebaza olw'enkulaakulana gy'abatuusizzaako. Non-communicable diseases kill more than 39 million people worldwide every year. And 29 people, that's about 80% of this death, occur in the low and middle income countries. And that's where we fall. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde kuli eno ku lwa Bukedde TV 1.